kyabayiba Happy Media Uganda tubeebaza okusubscribinga tubeebaza okulikinga tubeebaza okufollowinga era tubakubiriza nnyikire nnyo okusubscribinga n'okulaba waka gwe tuba tutaddeyo kakati mbeera nyingiddewo n'ekitambula amawulire kaanayo kyani kiguddewa kirazeewa kakati naye mbadde mumanyi eno wiiki yonna ebadde yakulayira tasooka ne Muzeeyi Museveni n'alayira kati bammemba ba parliament abasinga nabo bali mu kulayira naye waliwo akatyabaga abantu abamu badde bamanyi Justin Namere tagenda kulayira naye bannaye olwaleero abakubye ekimooli alayidde aze ne Papito ne babbebito be bonna alayidde kakati mwabaali bagamba tagenda kulayira kibalekawa nabagamba mulekeraawo okweyingiza mu ntalo tojja swalira mu lutalo Namere alayidde mumwerabireko. I, Justin Namere, swear in the name of the Almighty God that I will give faithful service to this Parliament and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me Almighty Allah. I Justin Namere bw'amaze okulayira abaddeyo ne yeebaza omwami we n'agamba omwami we amuyigiriza bingi nnyo amuyigiriza okuba omukkakkamu n'obutabeera nnyo diplomaati era y'ensonga lwaki yatuuka ku buwanguzi bw'aliko kuba n'obuwanguzi bwatuuseeko olwaleero kubanga munnanga alayidde nga full member of parliament. Papito management nalinamu akazibu nalimuko oluloya lungi lusinya presidential advisor lu diplomat Papito nangamba nti ewamu ojja kukyusaamu ewamu obeere mu kakyalo ewala obeere mu diribada ewala obeere mu bwotyo ewala obeere mu yaayemu nebikola nebangula akalulu Papito yangamba olina okutambula n'embeera n'olwekyo mwebaza nnyo financially yanyamba nnyo in terms of self management kuuma budde era leero nkumye obudde netuuka mangu nendayira Papito wanyamba nnyo webalire mukwano gwange my best friend isabankoyo base munnange ebasanye Papito wange neyanze from the bottom of my heart ala akumpera ebirungi ebyerese Papito yogera ku kwanikati Salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Sanyuse kubanga njogerako nammwe amanya Papito wa Mamito Nsubuga Amza kakisoseza Papito wa Mamito gyempitira yonna tebampitaga Nsubuga tebampitagani bampita Papito ensonga kiri ensonga musikirize twale omukisa guno nebaza omutonzi waffe era omulezi waffe Allah atambudde naffe atukuumye era yatuwa obuwanguzi kuba singa teyaliye bamafiya b'NRM baali batuyisiza ku ntalaba naye olw'okuba nti twali bagumu mukyala wange ono mugumu nnyo era njagala okumwebaza kubanga asobola okuguma era mwebaze okubeera omukyalo ow'empisa akono kantu kakulu nnyo njagala omwebaza okubeera omukyalo ow'empisa eri abo abazikola ki abazikwana ebyo byali badde ebigambo byange kwebaza mukyala wange na mutonzi waffe banaye n'amagye gaagano amagye gaagano banaye abaali bagamba nti Masaka tewali NRM banaye ndowooza mulaba ono tewali ayambadde yero nga Masaka ono tewali NRM NRM oye moto nawaka mama moto nawaka mama moto nawaka Masaka nawaka moto Museveni amba ulike ntalo amba n'abalwanyi bo amba yoyo amba naffe Masaka bali batubba Museveni natuyamba amba yoyo amba tukiridde Masaka tetwategese mu hoteri tukiridde mu kabuga ka Ssaabasajja tukyankalanye ab'e Masaka nzija beera wooli wengenda okusanga ngenda kwetolola ekibuga kyonna enkola yange mugimanyi mama mata okyeyo mbategekedde ebikaawa ate nga tuvuddeyo n'omubaka wa Nuupu alabiddwako ng'alayiraho n'alibo n'alukoola olwaleero alayidde onjukire nti naye akaluluko naye kaali kaweezinge nabaagala okukasazaamu naye Mukama n'amuwanguza era olwaleero alayidde nga full member of parliament. Mumwerabyeko ng'alayira. I,
Luyimbazi Elias Nalukola, affirm in the name of Allah that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me Allah. I, Luyimbazi Elias Nalukola, affirm in the name of the Almighty Allah that I will give faithful service to this Parliament and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me Allah. Ate nga tuvuddeyo mu babaka abalayira tubayozaayoza n'abakyagenda mu maaso okulayira tubayozaayoza mwebale kutuuka ku lunaku olwo abatannaba kulayira nammwe tubasabira mu layye tinga bwe tuvuddeyo abatusewo olutalo wakati wa Spice Diana ne Abitex adde awo ku kivulu kya ku conference ya Fefe Busi ayinayo ekivulu mu maaso awo Abitex n'akwata omuzindaalo n'alangira Spice nno omuntu akulangirako nga toliwo naye amulangidde waali awo ng'atudde mu katebe kanu imagine mulangidde n'amugamba alina empisa embi era ye tatya kwogera ejja muwanda bigambo mukama Abitex mumwewuleko naye Abitex nga bakiulangira munno bwoti gwatabikkako wabaki conference y'omuyimbi gwesinga okumatiza okubaika Fefe Busi lwawo nnyo okuwaanawaana abayimbi bapromota mukimanyi bulungi nyebivu bitusala netuyitamu naye Fefe Busi batuukawo namanya nti promota Busi ayimbira abawagizi n'agenda n'abandi enkeera eyo respect era emirundi gyempiseemu sigibala naye ng'ayimba n'amala n'akuba akasima enkeera abe nakulinze eggulo saakoze ki ekigambo ekituufu eriyo bizinesi etalimu buntuulamu mane si ye buli kimu ebidongo bitusala edongo nekusala newerabira newa mujjofu naye nga toyina kyewakoze nga osasudde buli kimu naye abantu babuze osasudde buli kimu enkuba etonna ofuna bulungi naye omuyimbi atalina disipulini n'agenda ku stage n'awoza abayimbi sigenda kuyimba balina okwetereza olwaleero zaafu Fefe Busi sigula nakoze ku ttemu ya muntu muyimbi yenota ate olutalo lwa Justin Namere ne Full-Figure lukyagenda mu maaso ntalo nno gwe balwanirako ali eri yasirisa gwe balwanirako eri yaguze Rolls Royce naye mukazi wa talina kyagenda naye ebisuubi bikutuka okufa kofi Namere yavuddeyo n'abaako byayogera nga ye mwabya bye twabitaddeko awo ku Happy Media Uganda mu vidiyo awo wansi Full-Figure n'akamawo n'amwanukula bwe yamwanukudde ne Namere nazza omuliro ebyomubaka wa Parliament yabyeyambudde nasooka Full-Figure ebibye Namere is not a joking matter era niyo nti member of Parliament buli omu n'amuwa ebyo byasaana gwe Full-Figure gubizibwe kimafuulu mazifuulu mbizi omukazi ogwajjula sitaani kufaanana sitaani gubinga kibisi ate gwakula bubi guwunya bubi guwunyanga kivundu ate sitaani n'akuteekamu obutima obusingayo obubi you are nothing gwe Full-Figure ndiwo kutraumatizinga ne bwowulira linnya lyange okuvumuka mutulu n'okwebaka mpeke zaatulu because of Namere traumatizing you ojja kubeera mu depression mpaka olunaku lw'olisonyiwa naye kakati Kabanda yakutumye eti ojja ogambe Namere ebyo bintu by'ekizibu wali oyagala kulya kwanne wali oyagala Kabanda kwanne Kabanda afaanana Simpoke bwetona ti Kabanda afaanana Baawo Simpoke gwe wakwata n'ozaalamu akabisi n'osiba Baawo Simpoke yafaanana Kabanda eyo levo yo akatwe ka chapati bimufaanagana in fact teekawo ebifaananyi awo manyi Buzayiro yabeera mu social media zange bwe ngamba nti kati teekawo simanyi bulungi bwe babikola teekawo ekifaananyi awo bwe tukalaba nga kafaanana Simpoke Kabanda simanya kalamuko kakutumye nti genda otandika okulumba Honorable Namere busimanya wali weekwanira Kabanda simanya Kabanda eri oh please omuntu abadde mu Parliament kisanja kiramba ne ku ssente zonna zabbye even before he went to Parliament naye ng'akyafaanananga mukene nganze mwagaza ki please nina papito wange I am a one man woman I don't do men I do a man alinga kyakulya mwami Nsubuga bweva ku bino akalubye kaali kamumazeemu okubambi yabonaabonera nnyo mu kalulu ka mukyala we naye yajjayo wino enkyo ojja kumulaba mu mwana w'omuntu abasajja abanyimu okugamba nti musajja obadde ki Kabanda obunawe obusajja obufaanana Simpoke gwe gwabuli obunaawe Fuulumbizi kuseba ovuddeyo gy'owulereze kalamuko Kabanda
ebyo Kasolo byakutuma genda ogamba abantu Namere yali ayagala mukwani nze nga Kasolo njagala nkwani mu lulimi ki oyo atamanyi Luzungu kankubulira waliwo atakimanyi nti Kasolo Masaka akwana buli mukazi naddala abazembi obufuzi mu Kasolo simanya Namere wali oyagala Kasolo akwana are you stupid even ebigambo byomwogera do you even listen to yourself nze Mukama Katonda yampa obulungi nampanga nakula bulungi nenzalibwa mu family ennungi ate nemba wa mukisa ate nemba mugagga ku mutima ate nemba wa mazima tewali reason yonna lwaki mba nekwanira omusajja kuba n'abankwana bangi nnyo unyomba n'engoba n'enfulumya n'emblockinga ku masima n'enkoowa ne bwe ntuusa simu era bazinoonya ne bazifuna kakati ate nga lwaki nekwanira Kasolo abalina amagezi bakimanyi because ali so much into black magic bw'akwana abakazi naddala ab'ebyobufuzi aba ayagala kubbako omukisa of course fa abamu nga Namere asooka okukwananga omusajja omulala because I mean Namere is pretty you know naye nga ati ne hidden agenda endala kuba kukubbako omukisa shining star kujibba nze nabuuka mangu ndi muteeketeeke President Museveni yatandika okundera n'okutuguluminga politically nga tuli mu university NRM University chapter nga tutumira abasajja b'obuvunaanyizibwa nga Honorable Moses Byaruhanga nga ba Honorable Mukulu President n'atubuusa ti bw'oba mukyala n'oteekuuma ogenda ayi kiri ku social media ekitunda kati emwana mwala Sherry Matovu yawudde ku lujja yavuddeko awo lwali lwakusatu mwami we yagenda n'akyala mu bazadde be bwe bavudde awo ne basibanika zakati mukyala mufumbo gyo Sherry Matovu yali mwami wa Tadia yali mukyala wa Tadias Katumba yavudde ku lujja koze omukolo omulungi ennyo naye kiringa okusesa ate Tadias Katumba olwalabye nti omukyala bamututte naye naavayo n'atukuba owuwe kati tumanyi oba yananfuula official oba nedda kyo mwerabireko yanyumidde omukolo bannange nasaba Mahaliga nti namba akweyogerera abantu babulira Mahale gwowadde mukyala Sherry mukyala wange kati afuse mukyala wange yansabye ente ensalawo ngule ente ya $100 nga Mahale era oyogedde ente ne tugamba ente ya miliyoni gyowadde Sherry Matovu atagwana ente ya miliyoni kazi mubalagavu nnyo kitonyo mama Nanyonja mutonyo nnyo mama Nanyonja mulala naye ono ye Sherry Matovu kitonyo jenzi mwana wa 12 omukwano gwe nkubulireko Sherry Matovu ddala akola alabika yakulunze bino bya jambo okulunga Allah bannaye katugende ku reception banange tubagala nnyo mikwano mwebale kutwagala mwebale kutusabira mwebale kutwagala seriously omwami akuwadde amahale gabadde gakyaludde okuweebwa abantu $100 lulamba naye tukulabye sente ekutabula Sherry olina engeri gy'ovudde mu mbeera amahale gange balina okuganyweza nga thank you so much galiwo galina oba olina gogateresa galina kati genda musawa gye tugendamu kusanyuka kudigida so my sister galina nimusanyufu nnyo banange nebaza Mukama Katonda nebaza na buli omu anzikiririza mba nayo naku ddolo luno kiwedde omwami abikoze tuddawa bwe tuva wano tugenda ku reception right now era nga banange nesimye okubanga tugenda ku Las Vegas right now okay mwe mchicho omusuubiza amahale ndi musanyufu nnyo kubanga yali nte era bwetyo ente yeta buli kimwe tutere birungi obugagga nange byonna